Mwebale kwekumira ku mukutu Ugandan Lifestyle nze Morishid Segawa. Kati olunaku olw'ejjo Pulezidenti w'eggwanga erya Uganda yazzeemu n'akuba ebirayiro okulembera eggwanga lino eno ekisanja eky'omusanvu eky'omuddiringanwa. Era ono mugenda maaso n'okubeera nga mwattu alayira awo yabadde ku mukolo gaggadde ekkololo bangi nnyo abakulembeze abasobodde okubeera nga mwattu babeerawo okumubugiriza. Mbeera nga weetambula era waliwo ne lisiti egazza maaso n'okuba nga efuluma ne bakulaga nti no abakulembeze abasinze okubeera nga balwa mu bukulembeze. Ekyamazima pulezidenti waffe naye kwali. Naye kwali naye si yakulembedde. Bw'oba obadde olaba nti emyaka 40 mingi waliwo ate abakulembedde amawanga gaabwe n'okusukka emyaka egyo. Era njagala nkutegeeze waliwo omusajja amanyikiddwa nga Teodoro Obiang Nguema. Oyo nno ye pulezidenti ow'eggwanga era Equatorial Guinea. Ono akulembedde banne okuva mu mwaka ogwa 1979. Obukulembeze mwattu yabufuna nga awambye kojjaawe. Kojjaawe era amanyikiddwa nga Francisco Macias Nguema gwe yajjako, naye okuva kwolwo ye pulezidenti yakamala emyaka 46 ng'akalakata banne. Omulala yaani Paul Biya. Paul Biya atemera mu gy'obukulu 93. Ono ye pulezidenti mugala wange asinga obukadde mu nsi yonna. Akwata kyakubiri mu pulezidenti mwattu abafuze ebbanga eppanvu. Ono abadde pulezidenti wa Cameroon okuva mu mwaka ogwa 1982 n'okutuusa olunaku olwaleero. Bazzeemu okumulonda era omwaka oguyise 2025 ono naye yalayira. Abadde wetwogerera mwattu akyagenda maaso n'okuba nga abeera ennemba n'obulwadde mu mpolampola bumumala embiriizi, naye tekyamulemesa kubeera nga alayira okukulembera ekisanja eky'omunaana. Ono yafuna ebitundu 53 n'obutundutundu 7 ku buli 100 nga wangula munne we baali ennyo ku mbiranye amanyikiddwa nga Issa Tikiroma Bakare. Oyo yafuna ebitundu 35 n'obutundutundu 2 ku buli 100. Kati Paul Biya yakamala kuba pulezidenti emyaka 43. Denis Sassou Nguesso oyo nno myaka 83 abadde pulezidenti ow'eggwanga erya Republic of Congo okuva mu mwaka 1979 n'addamu 1992 ate oluvannyuma n'addamu n'akulembera 1997 n'okutuusa olunaku olwaleero. Ono yaliko ku ludda oluvuganya okumala emyaka 5 naye weyadda ku ntebe y'obukulembeze ne kati mwattu yakyabakalakata. Era njagala nkutegeeze ono yalondeddwa ekisanja ekirala. Nkugambye yalondeddwa ekisanja ekirala jjo ly'abalamu ng'ennaku z'omwezi 15 ogwokusatu guno omwaka. Ekisanja ekyokutaano yakiwangudde n'ebitundu 95 ku buli 100 yakamala emyaka 42 mwattu ng'akulembera abantu abo. Kati omukulembeze omulala ye Yoweri Kaguta Museveni. Ono nno mwattu y'omu ku bakulembeze abaakafuga ebbanga eppanvu okuva mu 1986 n'okutuusa olunaku olwaleero. Kitegeeza anaagenda okumalako emyaka gye 5 ng'atemera mu gy'obukulu nga 86. Ono bazzeemu okumulonda era agenda kubeera nga mwattu abeera mu ntebe eyo mpaka wetunaddamu okulonda. Kati omukulembeze omulala amanyikiddwa nga Afwerki Isiasi myaka 80 wa ggwanga lya Eritrea. Oyo yakabeera mu bukulembeze emyaka 33. Kati awo Uganda nekiraga nti nno munnange si ffe abakulembedde wabula tuli mu kifo mugala wange nga kyakuna. Waliwo abadde beemulugunya bagamba
pulezidenti nga tukalakasi. Naye nkubuulidde waliwo abalala era ekyo osaanidde ogenda maaso n'okuba ng'okitegeera. Kati olukalu lw'omuddugavu Africa era bwe lutyo lwe lukyageza maaso n'okubeera nga mwattu luli empanga. Mu nsi yonna abakulembeze 6 abasinga obukadde bali mu Africa. Abakulembeze abasinga obukadde mu nsi yonna bali mu Africa. Towakana Paul Biya myaka 93, Ngwema Mbasogo Equatorial ly'Guinea 84, Emerson Mnangagwa oyo nno wa Zimbabwe myaka 84, Dennis Sassou Nguesso myaka 82 ne pulezidenti waffe 81. Africa awo we tuli. We mwagala mwagalira ddala, we musuuta musuusuutira ddala. Newankubadde waliwo ayinza okuwulira bye njogera n'agamba njogera biki bino, ebintu mbiraba neesulise oba munnange bwekito bwe kiri. Tugobera amateeka, pulezidenti bw'alayira ate gwe ani ayinza okugaana. Mu mbeera endala waliwo ebigeza maaso n'okubeera nga biraga nti obwa sipiika bwandiita Anita Among mu myaganya gy'engalo. Waliwo sitatimenti ezongedde okubeera nga zifuluma. Jjukira aba Patriotic League of Uganda bo bavudde ne bagamba endorsement yaffe eri Speaker Anita Among ne Deputy Speaker Thomas Tayebwa nga twolekera Parliament eyo12 ffe tubijjeemu enta. Tulinze tulabe omukulembeze w'eggwanga mannya ki ganaagenda maaso n'okuba nga ateeka ku mmeeza butereevu naffe ge tujja okugoberera. Ebyokuwagira bali ababiri naffe twasoose ne tubiddako ku bbali. Kati nno sitatimenti yatandise okusaasaana olunaku olw'ejjo. Kati Secretary General owa PLU amanyikiddwa nga David Kabanda ono bw'atyo yageza maaso n'okuba nga agamba ekituufu kiri nti Commander Defense Forces CDF General Muhoozi Kainerugaba nti yabawa budde n'abagamba abaka baffe bonna aba PLU mugira mulindako okubeera nga obuwagizi bwammwe mubulaga Anita Among ne Thomas Tayebwa tugira twetegereza. Era nga kino eno kyasobodde okubeera nga mwattu kireetawo okukubagana empawa nti ebintu byandikyukamu oba. Jjukira olunaku olwaleero Anita Among asobodde okulayira ligamu kumanya mugala wange gabadde ku mwanjo anti owulira AAA Anita Among akubye ebirayiro. Era office eya Clerk to Parliament bwetyo yagala maaso n'okubeera nga mwattu eteekawo ng'ennaku z'omwezi 25 guno omwezi we bagenda okulonda sipiika. Era abaka ba Parliament bonna abalondebwa gwe mulimu gwe bajja osookerako okukola okulonda omukubiriza wa Parliament. Kati kino eno eyakirangiridde ye Mr. Peter Odeke. Ono nno yakola mu office eya Clerk at Parliament. Era yageze maaso n'okubeera nga agamba tulinde tulabe ani anaalondebwa. Kati leero babaka bangi abalondeddwa naye ng'ezo okukola eno emboozi nga batakka wansi wa 95 bamaze okubeera nga balayira. N'enkya bagenda kulayira ate n'okulwokutaano basobole okubeera nga mwattu balayira. Weebityo ebigenda okubeera nga byongera okutambula. Nkuwadde mawulire gali mu ggwanga lyaffe Uganda omanye biki ebigenda maaso n'okuba nga bitambula oludda luno. Nze Murshid Segawa.